Essula y'e15. Awo mu mwaka ogw'e18 ogwa Yeroboamu kabaka mutabani wa Nebati, Abiyaamu n'atanula okufuga Yuda. Yafugira emyaka 3 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye lyali Maaka muwala wa Abisalomu. N'atambulira mu bibi byonna ebya kitaawe bye yakola okumusooka, n'omutima gwe tegwatuukirira eri Mukama Katonda we ng'omutima gwa Dawudi kitaawe. Era naye ku lwa Dawudi, Mukama Katonda we n'amuwa ettabaaza mu Yerusaalemi okuyimusa mutabani we oluvannyuma lwe n'okunyweza Yerusaalemi. Kubanga Dawudi yakolanga ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, n'atakyuka okuva mu kintu kyonna kye yamulagira ennaku zonna ez'obulamu bwe, wabula mu kigambo kya Uliya Omukiiti. Awo waabangawo entalo eri Lekobowaamu ne Yerobowaamu ennaku zonna ez'obulamu bwe. N'ebikolwa ebirala byonna ebya Abiyaamu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Ne wabanga entalo eri Abiyaamu ne Yerobowaamu. Abiyaamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. Asa mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo mu mwaka ogw'20 ogwa Yerobowaamu kabaka wa Isirayiri, Asa n'atanula okufuga Yuda. N'afugira emyaka 41 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye lyali Maaka muwala wa Abisalomu. Asa n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga Dawudi kitaawe bwe yakola. N'agoba abaalyanga ebisiyaga mu nsi, n'aggyawo ebifaananyi byonna bajjajjaabe bye baakola. Era ne Maaka nnyina n'amugoba mu bwannamasole, kubanga yali akoze ekifaananyi eky'omuzizo okuba Asera. Asa n'atema ekifaananyi kye n'akyokera ku kagga Kidulooni. Naye ebifo ebigulumivu tebyaggyibwawo, naye omutima gwa Asa gwatuukira eri Mukama ennaku ze zonna. N'ayingiza mu nnyumba ya Mukama ebintu kitaawe bye yawonga n'ebintu bye yawonga ye yennyini, effeeza ne zaabu n'ebintu. Ne wabanga entalo eri Asa ne Baasa kabaka wa Isirayiri ennaku zaabwe zonna. Awo Baasa kabaka wa Isirayiri n'atabaala Yuda, n'azimba Laama, obutaganya muntu kufuluma newaakubadde okuyingira eri Asa kabaka wa Yuda. Awo Asa n'addira effeeza yonna ne zaabu eyali esigadde mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya Mukama n'eby'obugagga eby'omu nnyumba ya kabaka, n'abikwasa mu mikono gy'abaddu be. Kabaka Asa n'abiweereza Benikadadi mutabani wa Tabulimoni mutabani wa Keziyoni kabaka w'e Busuuli, eyabeeranga e Damasiko, ng'ayogera nti, "Waliwo endagaano erinze naawe, eri kitange ne kitaawo. Laba nkuweerezza ekirabo kya ffeeza ne zaabu. Genda omenye endagaano yo eri Baasa kabaka wa Isirayiri anveeko." Awo Benikadadi n'awulira kabaka Asa, n'atuma abakulu b'eggye lye okulumba ebibuga bya Isirayiri, n'akuba Iyoni ne Ddaani ne Aberubesumaaka ne Kinerosi yonna n'ensi yonna eya Nafutaali. Awo olwatuuka Baasa bwe yakiwulira, n'aleka okuzimba Laama n'abeeranga e Tiruza. Awo kabaka Asa n'alangira Yuda yenna, tewali eyaggyibwako. Ne baggyawo amayinja ag'e Laama n'emiti gyakyo Baasa bye yazimbya. Kabaka Asa n'abizimbisa Geba ekya Benyamini ne Mizupa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Asa n'amaanyi ge gonna ne byonna bye yakola n'ebibuga bye yazimba tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Naye mu kiseera eky'obukadde bwe n'alwala ebigere. Asa ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi kitaawe. Yekosafaati mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Nadabu mutabani wa Yerobowaamu n'atanula okufuga Isirayiri mu mwaka ogwokubiri ogwa Asa kabaka wa Yuda. N'afugira Isirayiri emyaka 2. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'atambulira mu kkubo lya kitaawe ne mu kyonoono kye kye yayonoonyesa Isirayiri. Awo Baasa mutabani wa Akiya ow'omu nnyumba ya Isakaali n'amwekobaana. Baasa n'amukubira e Gibbesoni eky'Abafirisuuti, kubanga Nadabu ne Isirayiri yenna baali bazingizizza Gibbesoni. Mu mwaka ogwokusatu ogwa Asa kabaka wa Yuda,
Baasa mwe yamuttira n'afuga mu kifo kye. Awo olwatuuka amangu ago bwe yali obwakabaka, n'atta ennyumba yonna eya Yerobowaamu. Teyamulekera Yerobowaamu n'omu eyassa omukka okutuusa lwe yamuzikiriza, ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama kye yayogera n'omukono gw'omuddu we Akiya Omusiiro. Olw'ebibi bya Yerobowaamu byayonoona era byayonoonyesa Isirayiri, olw'okusunguwaza kwe yasunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Nadabu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'abassekabaka ba Isirayiri? Ne wabanga entalo eri Asa ne Baasa kabaka wa Isirayiri ennaku zaabwe zonna. Mu mwaka ogwokusatu ogwa Asa kabaka wa Yuda, Baasa mutabani wa Akiya n'atanula okufuga Isirayiri yenna e Tiruza. N'afugira emyaka 24. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'atambulira mu kkubo lya Yerobowaamu ne mu kwonoona kwe yayonoonyesa Isirayiri.